Buganda chava tanafe tuchikuminga. Kama wange Dr. Innocent nayo wali, sister nayo wali. Tukwata ebitundu 2 ku 10 buli mwaka okuddiza eri abantu olw'ensonga nti nno abantu be batuwanirira era banka yaffe ye banka y'abantu aba bulijjo. Kirungi okutandika omwaka ku nsonga z'ebyobulamu. Ebintu by'obulamu tubyenyumirizaamu nnyo era tubiwagira nnyo ssebo Katikkiro. Kizibu okuwulira omuntu agamba nti nze mwaka guno ngenda kulongoosa embeera z'obulamu bwange agala kuwasa. Obwakabaka Rotary n'essaza ekkulu ery'e Kampala Nkozi Hospital liweereza abantu nga tebafudde ku gye bava, gye bali na bwe bali. Era ebitundu bino ebisatu byagala nnyo okulumba embeera eyinze abantu. Obutonde bwaffe ekisinga okutujjira amangu kwe kutaasa obulamu. Singa wano tuwulira ekigwa buli omu ajja kuwanika emikono ataase omutwe. Kijja kyokka kya butonde. Tuzze nga tusonda ssente mpola mpola ng'okumaliriza pulojekiti yonna kyetaaga $7.8 billion, 7.8 billion shillings. Sibo Nkozi Hospital ne Kampala kitayise twagala okwegasa ennyo olw'obuwanirizi ate n'enkolagana ennungi wakati wa Buganda ne Nkozi Hospital. Obulamu tubwagala nnyo naye kyewuunyisa emirundi mingi tetubuusa ku mwanjo. Kyekisinga okwewuunyisa. Njaga okumaliriza nga neebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka naawe Katikkiro olw'obuwagizi mu nsonga eno. Katikkiro badde musaale nnyo mu kuwagira ensonga eno n'otuzaamu amaanyi. Bantu bameka betugamba temuvuga ndiima nga mugenda ku ssekukkulu ne basigala nga bavuga endiima. Bameka betugamba bannaye bw'oba otamidde tovuga. Kasookedde mbaawo naakalaba omuntu omu edda nga tukyali bavubuka baali naye mu yunivasity nga bwanywa omwenge nawulira ng'emmotoka agisiba n'agireka awo wagunyweredde. Mu budde obwo tewaaliwo bano basumulula butaala. Simanyi magezi Katonda ge yamuwa naye ng'akikola. Era bwe tuva mu fundraising eno gye tukoze tujja kuba nga tumaliriza substructure oba foundation yonna ng'ewedde tutandike okusitula ekizimbe waggulu. Emibiri gyaffe tugirabirira era tugirabirira tutya. Twagala kusaba kitwongere okutambulira awamu kubanga amaanyi tukyageetaaga, buyambi tukyabwetaaga, ate omulimu guno tetwandyagadde gusigale mu kkubo kubanga ekigendera kyagwo kikulu nnyo. Leka kubeerawo nga weekapye omwaka ne gutandika ne gugwamu oli awo weekapye kireetera obulwadde, omubiri obulwadde bwe kiri. Sanyukako. Beerako n'abaagalwa abo n'emikwano gyo mweyagale musanyukeko. Osanga omuntu nti sibalaata buli kaseera aluma enva. Ojja kufa. Ekyeggulo ekyakaggwa kyavuddemu obukadde 172 kamanyi bwogenda okukwasa aba Nkozi Hospital era kyalinnya ebitundu 25 ku 10 ku kyeggulo ekya omwaka ogwayita 2022 obwali obukadde 138. Muwummula ekimala okuwummula ebyaddala. Kale mbasaba musoosowaze obulamu mu 2024. Baagala abasawo balekeraawo okukayanira emisaala mu guno omwaka n'emyaka egijja. Oyinza otya okwegayiriza omusawo omusaala? Tuleme kugwa mu maanyi, tulema kuterebuka, naye twongere okukwatira awamu tulabe nti tugukusa. Njaga okwebaza Ssaabasajja Kabaka yatandika leediyo ate n'agiwa omulamwa ogw'okulaakulanya
abantu be n'okuwagira enkulaakulana y'abantu be. Ssebo ssentebe Matiya Katamba tuuse okusiima kwaffe eri olukiiko olufuzi olwa CDS n'abakozi. Eddagala n'ebyuma mu malwaliro bisaana okuba nga bimala bulungi. Uganda teyinza kukula ng'abantu tebalina byabulamu bituufu, era tekyetaaga kwogerera nnyo kuba kirabwa n'ayonka. Ate nno abatassa mwoyo ku byabulamu be basinga okutya obulwadde. Omutwe bwe gubaluma nga bakwata ennyonyi bagenda e Buyindi. Tusaba gavumenti etudduukirire ne ku mulimu guno bannange. Gavumenti etudduukirire. Genda mu maaso n'omulimu guno otuba bwe gunaggwa. Ate okugenda empola nze tikineraliikiriza. Era ebintu ebirungi bigenda mpola mpola. Kasita obeera nga toddiridde tuleme kweraliikirira ewoodi eno tebaddeewo. It's a big irony. Now, while the preservation of health is one of the strongest instincts we have, we pay very little regard to the protection of our own lives. But I urge you in this new year to resolve to better your lives, to take better care of your lives, to improve on your health. Go for medical checkups, even when you're not ill. Call upon government to up the budget vote for health. Toyinza kwagala Katonda gw'otalabanga nga toyagala bantu banno n'okubajja mu kabi oba olimba oba mukuusa. Neebaza bonna abali ku mulimu guno batudduukiridde aboogeddwako, buli omu alina ky'akoze kulaba nti tuzimbawo. Ekitiibwa kya Buganda kyavata naffe tukikuumenga. The will always stand. Awangalie Aisha Kabaka.